Tubaniriza nnyo abalabi baffe aba Life Experience Uganda banaye mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo amanya n'eddoboozi lyasha naava namatovu ate ng'era tubeera bwe tuti nga bwe mutulaba nga bulijjo Life Experience batwaguze dda ate ng'olunaku olwaleero tukyaliddeko Ankorasa tubeere nga tuwayawayamuko naye kandike bannange babeeyanjireko ate naye atuuzeeko. Yes, ngai mutulaba abasibuli banyabo mwe bali kusubscribing aba streaming amanya Josh MC the only amplified king around town Kampala Uganda ndine big man tonight. Aya basi nenga mwe bale tulaba abali nga bwe tuli wanera tuba to the Life Experience Uganda tuli n'omukulu Rasa na nyini mawulire omusajja kati atrend sawa yaliko kati buza kuba buza kubantu bamanye ekitufu muri mutya banaye mbalamusiza nze Lwasima naye wala magambo biche bingi era kyekyo uze akura mu Lwasa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omukazi yasiramu ate no maana omuko nedda baba simukazi nasiramuka ku lwange nganze relationship eno webeereddewo ndaba naye relationship eno webeereddewo nasiramuka yakusanga oli musiraamu yansanga mbaze okuyingira obusiraamu naye yakusazeeko n'ebigambo n'agamba atya mbuno oli akantu kali musiru tategeera ngamba haji musiru kano kamutambuza kati ye naaba nga yansangawo omusiraamu era ye yali akimyeyo ki kayaye kali biveeko ebyo temuwuliza bya muguwa ddalu tuta mwita muguwa ddalu kubanga ye muntu abadde awangala mulalu yamaze kuguwa ddalu n'anviira yabadde abeera wano yadde abeera wano oyo mulalu simanyi abikopo n'amaswani yagenze nabyo ebyo sinabikebeera situnulayo yatwala just masuuka olina okukeberayo nze nala masuuka na bigoyegoye byange bigattogatto byange oba yagenda kuloga Lwasa byamanya analoga kinze ndogeka ne kati ebyo byonna byonna nga bikyali awo omuntu oyo ogenda okujja okumugwamu omusisinkana otya omuntu oyo yavuma abantu ndamusanga ku studio ku TV Sajuka TV naina program ngerimu abantu nga 7 eya Safira nini bamutuzo kunirana amasanyaze ne gakuba n'obulire tukulu nena akafesi kalungi nangena mutu sero mwambula muganda nga mukadde muzi Akram nabiyamiyamye eddabu yonna nga tokyasobola kukiganda oli omugambe ejjamu emmotoka ate ogenza okulaba nga talina magezi n'okuvuga tamanyi kati olina bwe weekyusa obutagimuwa naye kati kambuuze nawe wona muzze musisinkanye akutudde okumpi weeyamye byeweeyamye obaddewo mumaze ebbanga lya myezi ndooza nga 6 si we kiri 5 kati eri lyonna ebbanga eryo essaawa zino kati right now olwokuba yagenze kati olaba nti abadde mukadde abadde nabiraba nga tukyali ffenna naye nga tetunatabuka nasula byogera natasobola byogera wulira naye kakati ndi firi okubyogera lwaki essaawa zino kati webivaayo byonna kubanga ebbanga lyomaze nayo atleast omuntu walibadde omugamba konoga naye manyi oli mukadde mukadde kati nga tebigamba bwengenda okusula naye yagala ntuge akutuga atya yagambye mugosula n'ejjambiya nze sula okusula n'ejjambiya nabuuziza n'abaana b'owaka nti banne tulina ejjambiya ewaka ga tetugiina sooka oleke katono wali tulinawo abaana mameka wali tulinawo ndabe 2 3 4 baana oba maama bana nedda si baana bange owange gwenzala aliwoomu omuwala wadoptinga kozi ayitibwa njagala abantu abo bamanyi mala nti baddeyo ne bakwogera soogera ku mwana wange kituufu ebyabaana ebyo byonna nga biri awo abaana abo bali bana bali botugambe olinako omwana w'omu bali 3 bo bajja batya wano omudreva omulaasikaali omukozi beba abaana boyogerako ne kati kambuuze naashoyo ebbanga lyobadde naye obadde mutambula
ng'era mweyagala okegera video tuziraba zisaturatinze andi buli wetwode tugenda tuli ekyokulya nga nkiguze ngaoguze nga yaguze nga nseguze yagambye yasasula bills akasirusiru naawe kale kyekyo kyakwewanira mu kyabbeeyi kale yasasula nankorasa kale yasasula relationship eno yavuddewo okubeera ng'etuuse ku kino ye ng'omuyaaye yalenga tewali kyagenda kubba yali azze kubba tebyali byala n'atabuka tewaliwo laavu nze bwe ndowooza bajjo yakugambanga yaŋŋamba era yannyonnyola n'ogaana owulira nawuliriza naye ne ŋŋamba nakiyingira dda nga naye kimanyi yali mukyala bajjo akugamba bwe bagenda omuyingira nkugamanyi oyo yali mukyala ali sigamanyi era twagenda ogira ntugamba lwasa yabbye omukazi wa bajjo saamubba bobbi naawe naye amanyi basangi be Lwasa simanyi bayitirivu osaana kwomanya naye mwana yayogedde ebigambo bingi nnyo ekirungi tuli ku soosi twagala naffe tumanye ebigambo byayogedde bituufu ekisoka yagambye mbwomeketa amanyi ekiro ekitambo simanyi webagameketa osituka ekiro aba yeebase agenda okuwulira ota awulira ebigere bisatu agiraba nti muntu munya kulaba nga osituse ekiro otambule n'akutunuulira bw'ati olaba nga akyuse bwoti nowekyusa kakati leka nkubuulire ebintu bya laavu bizibu nze nakyawaganako era nakanyumiza akakawala nti nja kusalako ekigambo tujja kyeyambula nze nayagala nako ne Vanessa ngenda mwanjula n'agaana nemusalako ekigambo omwana aseera omwana musezi naye nga yali musezi kati kigeza ne Nasho omusalako ekigambo ti mukadde mutemulaba lwaki kyogamba bizigo mugamba gye engalo ze wali omukwana tewazira saabyategereza otugambe mwaliko pano buli kimu omwana amasanyalaze gakwatira wano wenyini yali alinanye gwe ekitegeeza ebizigo bye bikola bikola abigula bigula bikola Lwasa aja bitabulira wano nga ndaba wano wenyini namuwa entebe waggulu wa kukalina wanere waggulu nga watabulira nensasira bikitonde kikazi naye kati ba ex bo bwe balaba ebintu ng'ebyo bobadde nabo kuba kati enjo wakyala ewaabwe wamwanjula toswala ate nga nswala ntya nga yagenda nenze ndowooza waliwo ekitali kituufu nga kiri kunze nga kiri ku ggwe nze mbadde nteesa ndowooza oba ebyo bakazi obiveeko byewalika kati kambuuzi gwe tolya ati nje naye omanyi kati oba ggwe olya nze ndi eki ate ekisinga okuntabula ojja nobeera mu relationship oba mu mukwano omukwano gw'omukazi guwangaala myezi ate by the way tewali mukwano guwangadde bana abaana bonna ate ozze mu bana abaana bano basocialite bano be bakutawaanya lwaki togendako eyo kale obanga kyannamukaako eyo bukomansi binofunayo ekikyala kyo ate gye sibeera ate kati lwaki obajja wano wobira bumanyi nti bayaayi kati Nasho wagenda omugwa obayaayi ndisangamu omuntu mwamu oba ndisangamu anakyuka empola mu myaka emeka Uncle Lwasa kuba kati olina ofunayo n'agenda okulabira mu bukadde uyo tugenda mu kisiibo omukazi wali wamuwoowa omukazi adde akola kajuisi wano eno nga akajuisi kali vidiyo tulaba butambula ebyo bula bya woteeri si bya wano kyokka bwe kyatafumba kati kankubuuze wano olabeewo ebifaananyi biri nga byolaakunankani wabula gwo bakubya ebifaananyi Lwasa kyogamba mutino mukyala mulaba bya woteeri nga si bya wano gyenkatutere nkagulira byemulaba tafumba abadde akikolanga ate abadde akola byonna tugambye abadde akola byonna ye maama ye taata tukyalina ssente ati abadde alina ebizigo ebitambula kati ate nga gutolinawo kitambula n'ebizigo nno nateekamu ssente zange empitirivu nga teri kivaayo
kwegamba yajja kukumba bukukumbi werandani ebizigo byetagisa bya mitwalo 18 mpa tujja kujjamu nga 5 18 eza Uganda ne muwa business ki nenkeera ono ate byetagisamu 12 n'omuwa muna ebizigo bigula mu supermarket oyo ozaire ebizigo byakola kwegamba Nash talina bizigo bibye biri talina bizigo wa supermarket ayomba ne kiredi kuva kumaca paka kiro kiki ze simanyi baba bayombera ne Nash lwaki olimba abantu ng'olina ebizigo tolina bizigo omukulu atugere ebizigo bigula mu supermarket kati n'ajjako lebo z'abali n'ateekako ye mu kukola lebo yeekansa azina lebo ze kwegamba agenda n'agula ekizigo mu supermarket n'akwakulako birebo by'abali n'ateekako ekikye oyo yakola ebizigo naye kakati lwasa ebyo byonna byonna n'obigumira obadde tolaba nti no kiyinza okwaffekitinga ekaliyayo kubanga gwe lwasa obadde naye emyezi 6 okimanyi ebizigo abigula mu supermarket n'abijjako eriyo omuntu gwoyinza okufuna nga mukyamu n'omutereeza naye kati gwolabye tatereera oba omwagaza ki kati yakulemye otutereeza yannamye nikyavudde ku ki okuba nti mwatabusewe mutyo sokoleke katono mmale kuuza Uncle Rasa otugambye abakyala bano ogenda kuba obatabaala naye ate omwana yavuddeyo n'atugamba mbu mu kisenge wali towera byabadde bigambo sizaala kubanga abakyala abaana boolina naye atugambye omusajja kati jagala ki nti nno oli wakamu akantu bwe kati byonna byabadde bigambo nkolerera mpeera award sebo baigawe yensonga ndo lwaki abakyala bakwekyangirako manyi abakyala baneno like baagala nnyo abantu nga bamalaku kati ogenda n'ogwa kubona obuwala obuto obukyalina supu kati gwe musajja atu emyaka gigenderedde noona alina supu togamba mu bulijjo tomunywa supu we Nash omumanyi buza abayise y'amakubo bayise ne kakati bakyala buli omu akabira kakadde kazibu weetereeze kubanga abawala bonnagambye kakadde kazibu kagambe ekigambo bino abawala bonna bonna kati tulina abaliwo region eriwo generation eno bonna bato otegera kati omuntu agenda ndatuna agamba kati kangende ewa Lwasa ono ati bayizawo abasinga baba bazze kulaba nti omukulu ono alinamu ku ttooke okitegedde lwe batuuke eno ng'ebintu bibiri tebiriiwo sente teziriiwo omwana yafulumye n'atugamba takyalina wadde 10 nekyalya yakigula era bwe twogerera n'atugamba restaurant zonna wano baba banje makinga eri yonna gye muli emmere baba banje emmere mulya y'amabanja tewali restaurant gye bamanjako okujja kweyijja abadde ali emisana nga gwasasula kyogamba nti abadde agenda n'alya nagamba daddi n'ayogeza linnya gwe mulundi gumu ng'akuba essimu nga nsindikeza ekyemisana Nash talina ssente bwati ebizigo kyala ogumu ennyo afuna naye nga bw'omanyi nti bo bakuuzi mukuuzi kati yavudde mu maka amatirigo nagano kati agenda kati bamugambye agende bamugobye senga bukeera enkya n'agamba nti omanyi tasobola kudda wano daddi I'm sorry daddi nkomyewo nsonyiwa ewa chance ewa wano ewakaawo bakati gono naye nga ku mutima obadde omwagala makadi yes gono makadi wamuwoowa Rasa nomuwoodi samuwoowa wali mpulaninga bukulaninga ati engeri gyali nti mukazi musiraamu tugenda mu kisiibo kakati essaawa zino ani agenda ogenda kusiiba mu kisiibo mbadde namuwadde kisenge nga gyagenda okusengukira nga gyagenda omukyalo omuwumaka omukyalo omumaka omwawula otya ekisenge abakazi okwenda tuneewoowa ate kati lwasa okuwoowa kyetaagisa ky'okuwoowa sente ze zitabaddeewo oba bagenda emmoroka yagitutte gye yali yakuwa nga yampaatira emmotoka nze tukyalina mmotoka eri awo ki eri awo eri ku bijinji obadde olina emmotoka gy'otambuliramu twali togisanga kupaka lasi oba olukwekyandyemu awo ng'opaakinze era yagambye akasumuzo ke yakatutte
Yamponyeza olukalapwa kubanga sivuga mmotoka za type zalengeyo. Awo wenyini alina ne we yatugambye naye atugamba ng'obadde omutwala ku basawo. Nze ate obadde omutwala ku basawo. Nze abagwa wadakulugusa okundagayo. Konze munayisheka n'amugamba ntya biki bino byontwalamu. Mubadde muli mu nsaasa. Katugende. Nga kiki ekibatwala ku basawo? Mubadde munoonyayo. Ntunda kizimbe kyange. Ekiriwa? Ekizimbe nina ekizimbe ekimasaka. Tabanikiki. Mbadde ngitunda. Kyebagitunda badde mayi bagitwala ababanka. Wagijjayo? Awo ebyo bintu byonna bino ebyobugagga Nash Grow yabirambula dda. Wamulambuza dda buli kimu kyonna bwotyo. Ebimu yabyerambuzanga. Ng'ate abimanya atya? Abimanya atya gy'otamututte? Abuuza. Abuuza ki? Ebyo alwasa lyoddawa. Naawe ne bamulagirira naawe n'okkiriza n'agendayo. Ate nze mukkiriza ye teyeetwala talina magulu. Kyokka nti omuntu ayinza okuvaana n'agenda katugenze ekyo ekizimbe kye kya Tabanikiki. Kyokka omuntu ayinza okuvaana n'agenda n'atandika okukirambula nga tomanyi. Bangi bakirambula bakuba bbulooka bakuba buzi naye kati ono omukazi obadde osula naye mu kitaala. Oshegeera kitegeeza buli kimu okimulaze. Omulaze ebizimbe byo ye by the way olina amaka ameka? Amaka lina ameka? Nze ngajjukira bujjukizi. Tomanyi bakaago g'olina? Nina Masaka. Awo wategeere. Awo mmanyiwo. Nina Eggango. N'Eggango wamma nawulirayo. Ne buli maka galimu omukyala. Kati ono yabadde omuto ku bakyala bo. Ono yabadde omuto. Ono kisiraani ono. Si kisiraani kubanga obadde omukyala oyo kankubuuzeemu kano. Obadde omwagala ku mutima. Oba ebadde ebyamawulire. Stanti bubadi. Nakyo kyagala omululiza alira ebigambo bitamba. Omanyi lwasi alina obuzibu. Akola nnyo stanti obubadi kati oyinza okwesanga era abaana bedagamba kayinza okuba kabadde kabadi. Mbadde mwagala. Ebyaddala. Ku mutima. Era nga naye yakwagala. Temufunangayo ssuubi lyonna. Yes, simanyi. Kakati era omuntu obeera nayo kisenge. Muba mwogera ebyammwe eby'omukwano. Era omanya ye bwatuukidde otuwa information gyeyavudderayo wano gwe gy'ogamba mbu eri false si bituufu kanoonya mawulire nga bw'ogambye twagala kumanya ekiseera ekyo naye kakati nze ondaba nsobola okukwata ekiso okuyingira nakyo nsobola ekyombulire anti kati awo mwe mutunule rasa ffe abali wano tetumanyi naye ye omuntu abeera abadde asula nayaleesa okitegedde ejjambi badde osula nayo yakimbuli akakyala ketaaka kutwala mu ddwaliro mu rihabu bakakebere kafunemu tayimu ya myezi ng'ebiri nga kali mu rihabu naye kati lwazi ogenda kikola otya omukyalo oyo bakuweebudde agamba osimanyi oyitira mu buliri ne muzanda we banna tolina mazzi waka amazzi bagakima ku kyalo olusozi lwasa nolabikwawa yavuwadde omukazi ono bayogedde ebituufu lunaku okwoza empale zo omwana oli gwoyogerako simanyi gwovuma yabadde amuyambako okwoza egege lwaki omuyita gege kyakimuyisa egege lwaki omuyita gege ngirivubuka teriyasigadde naye waliwo obukya nga terivaamu yadde ekigambo kyonna n'oliyita nti gwe jaluwano lijja neyimirirawo nerikola liti n'omulagira kyomulagira byonna nga abiwulira n'abikola n'asika nga ayimiridde alaba tomunyega n'agenda ekyegege kiri awo njagala pointi y'omwami oyo gyayogeddeko Nash Grow yatugambye n'agamba lwasa ayitira mubulire si bituufu omuntu omukulu bannange tokyalina kasiba yanoonyeza binyiiza naye ate ebyo tebisobola kunyiiza kubanga si kindi naye kati ogenda osobola omusuuwinga ekijja nyamusuuwinga okwogera nti ebyo nebyokusaddaaka bwe yagambye okusaddaaka ekyanyiizizza nyamusuuwinga ate uno tugambye yakutwala mu basawo ate ye yagambye gwe omutwala mu basawo
ensonga naye eri awo yantwala nze nali sigenda kubasawo kubanga ndi muto tubimanyi nabyabasawo n'abakazi be mbadde mbeera nabo banjulira ono gwe tuwulidde mubadde mugenda kubasawo gwa mututte mbasawo ndoza abadde ayamusiba anywera engeri abakazi gye bagijja nga bagendagenda nga wayi kankangende nkateekeko natti nkabeere wano nga kantu kange nerwasa ebyo byonna nga biri awo tugenda kukomawa ate abakyala tugenda bakyusa bwe tutyo tuleetono tugenda kukomawa natumiza munnakenya so nedda yagendako yali waawa wafunako omukazi ssebe era nga si waawa oba temwamala anti kati ennaku zino tugiyita delivery oyo ajja kufumba olwagenda okudirivari nga yingira essaayo nayinza okuyingira olwaleero ajja wano oyo musumaali yebbanka omusumaali gwe mbadde njogeraoyo musumaali agambye abannayuganda balina nnyo ki olugambo bamulemye n'agenda kati omusumaali gwe wafuna naye yakulekawo kati ate ogenze Kenya tebasoboka lwaso nasobola oluswayiri omunakkenya alina omutima n'ashigula yasituse busitusi kugenda naye oli omunakkenya atwala bulamu balina solidarite ajja atwala obulamu kati ekirala balina boogera ennimi bbiri luzungu na luswayiri omanyi oluzungu olwo simanyi kwezo oluzungu olumanyi emuli balalumu oluswayiri olumanyi tubuuza bubuuza kubanga bagenda kujja oyo gwoyagala okukolera delivery wani myezi ajja kugambagera nga lulimi kiye ewa mumaje basa waliko mumaje era pate ejagaliddwa mangu nze ku kipya kati kambuuze pate bagituumyapate tukyali awo bayibayi nansigulo tonabira sokoleke bayibayi ani bayibayi nansigulo nashigulo pate egenda kubeerawa egenda eriri saidi kankunonyeze kagundi bani lwasa takyali bagagga omwana yatugambye lwasa takyali bagagga nashigulo yatugambye tutuddamu mubala mubagagga takyali mbagagga naye just yasigaza ennyumba ye yali agala okutwala nashigulo ne kati singa bukenkyera n'aleeta wano babulooka bapunta ne bapunta kubanga naye omanyi ebyapa byobirina ebyawano bakayita batya njagala kumanya we yatadde pate linda kujjooshi kulaga tiayi kati bino byonna byabula lwe bijjukira ebikazi kati bikunoonya bigamba idea kolwo bikomyewo naye lwasa bannange naye byakati awula kaida kaida sa mu social media ebikazi bikata nashi birungi kibikale byonna bibaddewo naye birungi kibyomulabyomulabyemu twagala abantu abali eyo nabo bamanye omuntu mubi naye era abadde n'ebirungi birungi ki byakukolebyoladde nti kibadde emyezi 6 nafuna nashi naye nga tonna tugamba birungi mu myezi egyo 6 temufujeyo kantu konna okubanga oba yafunamu olubuto mu mbeera eyo okubanga omuntu obadde obeera naye tabangawo nga talina lubuto buli saawa bambuto ndi lubuto naawe totavaayo lwatazaala luliziddawo kayaye emyezi 6 twalwadde olutobaganisa okuvaayo waki ate yo omuntu atugamba lwasa alina akantu bwekati yekenjini kati wakantu bwekati omunoonyako ki nze wamaaso kombuli nashi biki byomufunyemu ebirungi okuva ewamufuna okuva ewafuna nashi ebbanga lyobaddewo naye birungi ki byakukoledde byolabye nti no kale wendafuna nashi nava ku nengenda ku bbi birungi ki byakukoledde talina kalungi nakamu kubirute n'omuntu emyezi 6 nga tumulaba mutalina amuwadde akalungi obwetegereza omuntu ayinza okujja nga mubi n'amala emyezi 4 n'amala nabo omulungi naye nga mumuleeta wano wali omulese ng'omukyala webale ng'era oleese mukyala bo weewaka mu maka go gano amatiribuna kansubire talina byeyatutte biyinza okubulawo nkolasa tutugamba munashigula alina byeyatutte yatugamba yava wano nga talina
toyina wadde n'ekintu tokyalina kintu n'ekimu mu nju buli kintu kyonna baakitwala kati otudde ku kintu tudde mukama wange oze nayo nedda mukama wange awali omanyi musiru walamu ebyaddala Nash waba talina kirungi kyeyakoledde ngayo toyimanyi kiti kati ki ekyasinza okukuluma kubanga bwe yali avaamu yagamba agenze kulaba ki mulwadde siwe kiri yagenda ku mulwadde teyadda naye ngaomulwadde eyo yaliyo tewaaliyo mulwadde weyagenda okulaba wamuwa ne ssente z'omulwadde tewaaliyo mulwadde nakawa ez'omulwadde mitwala 21 sayina ssente nemuganja kuwa nga baba basiibula weyagenda teyakomyewo oba kyekyasinza okukuluma ekyo omukazi ogenda justifyanga kubanga wabanga yakedde bukezi nagaa ngenze kulaba mulwadde kitegeeza obadde tomanyi nti waliwo embeera eriwo wakati wo naye ey'okwekyanga kati wagenda okulaba omulwadde n'atadda ate ogenda okuwulira ebirala byatandise okwogera ku social media kitegeeza kyakulumye ye Nasho okugenda nga gwabadde okyamwetaaga mu bulamu naye mu kugenda ano okulaba omulwadde n'atadda ensasa ge we yavudde wetandikidde naye kati singa bukeera enkya n'akomawo nagaa nti nno bebi ensonyiwa kiki ekyozaako kikyasobola ankoras nze mbadde ndabanga kati wootuuse okuze oyina abaana abakulu si bwe kiri ye ayina abaana bameka ye oba nze ngamba ggwe omusajja tebambalira ayina basobola okumenyanga omuzadde nga 19 nga 19 abaana abo mulimu abakulu kakati nze nga nze mbadde ntesa ankoras lwaki teweewummuzaako n'ogamba kati kantule wamu nzadde abaana bange ntirereko wano manyi kati ndiri wano maka gange gano ate kati nze atakyalina mwana gwawe gwemperera nendakuwaze twinayo omwana wo mutaasembayo wa myaka emeka omwana wange omuto oba 2 kati yani amuwerera waali omwana omukulu omwana omukulu yagamba zaala zo nyanjulire oli okuzaala ng'oteekaawo abaana yagadde namusomesa embeera eriwo benashigulegendako maddi yakomye ejjo bambi tenaba muginsibyekera nize muvono ntegeke epate yange ate tugambe bagita bye Nash Group webale egenda kubeera ku TI webale omusajja yali alina omusajja naye yali simu gyokwata ankoras omusajja yali akwata bazibba essimu nazigwa nazibula kati nkwata kino ekyalayisi lwaso kibe tokyalina muluka eriko linnya lyo naye nga amanya gange gyegali era ngigula nengiteekako erinnya wamu nekimanyi tino walinange muluka zonna nga ziri lwasa nkitegeera muluka zalagawo bakwatamu ate nga nyankwata abakazi bano bojjokyusa omanyi abakazi nabo bazaganno bano bojjokyusakyusa bano ayinza okuba abakazi bakukwatamu oba oli awo tabanikiki egenze oba oli awo cross country tekyalabika oba oli awo event company evuddewo oba oli awo kwegamba mbeera kiki ekigenda mu maaso awo bakyala bano bebaleese obuzibu oba ate Nashigulo ye yasusse naye Nashigulo ebbanga limweyagaddeko libadde tono naye akakyala ako badde okaagala gatwe wakabye n'amaziga wakabye amaziga sebo video itekeye yakusanze mukazi onanga wenda wekuniza boti oli mukukaaba amaziga mukazi wange ageze ebyo bigambo bya Nashi twetwagala kumanya nti wakabye amazima nakabira kyokujja okusanyuka ngenda kukola pate kirabika kibadde ekizibu olaba omuntu wakola pate nga yeekulise omukyeza abadde ekizibu mu bulamu bwo naye omugumikiriza ebbanga ddene nga tumaliriza ogambye wano tusuubirewo omukyalo Omunakkenya atuuka ddi oba nkyoba leero simanyi wamutumiza naye ng'essaawa yonna ajja wamutumiza ate mwaba olugambo mumagazaaki
sebo goli sebo oli mu unayogera kimanyi temanyi luzungu atole mu luzungu temumanyi hello how are you sir how are you doing everything nice temanyi luzungu lwasi nekale anyway tulindiridde omugole oyo agenda okujja mu maka gano amatiri gonna batogambe agenda nkya kulwokubiri twambala tutya kafaayo yabalanga bwoyadde nakazoweya kashoweya ate gavyono ka luzungu ako ebyokulya n'ebyokunywa biri kwani akoluganda oba nkogere nti engoye za bulijjo ebyokulya n'ebyokunywa biri kwani awo tubadde twagala awo mujje mbigule lwasa tokyalina ssente lwasa tokyalina ssente kulanga zipate zichampagne bwe banga pasiwadi y'okubanga omuntu okujjawo agenda kwegulira ebyokunywa lwasa kyetegedde ku lwasa kosti wa night awo kati otuyiseeko oyitamu otukuba oluseke nedda ssebo aye tugenda kukuba oluseke ogera tuwayo ku ssente era tuva wano ng'otokyeza kubanga omugabe mugagga waffe ekirangiro kijja kubaawo wali nti azze nga talina ssente ajja kuddala nga talina tusibule abantu basebole banyabo tubagala nnyo ababadde batulaba era bastreaminga tulina omukulu lwasa tubadde tunyumyamukko ku mbeera eriwo wakati we n'omwagalwa we ekibbeeyi kye nashgro era nga bali manyi abagalana tebubulamu biba bitono nno naye nga tunaabeera wano nga muli nashgro omwana yavuma abantu oyo olwalwasa ojukira vidiyo malo kavu akala nkakyalawo kalabira tekaggwanga mukyalo kale basebole bajjako tubagala nnyo kapositinga buli kimu omukulu lwasa okugambo bwe obusembayo anaye ebbaayo abantu manya abantu tobagala weraba